Tutalikiddeko mu kisaawe kya firimu abakulu bano abazanyi b'ebinna Uganda basobodde okuba ate nga beekozeemu omulimu bakyali ku nteekateeka y'okuba ate nga bafuna gye bayita copyright yaabwe. Kati abakulu bano olunaku olwajjo babaddeko mu kooti nga bw'omanyi nti waliwo omukyalo ono wa Lord's Corner yali mu nteekateeka okuba ate nga alaba nti abazanyi b'ebinna Uganda oboolyawo bafuna mu firimu zaabwe akwasa copyright. Abafirimu nno balina okusoomozebwa kungi nnyo nti babadde bagezezzaako okuba ate balwanyisa abakuba mu firimu zaabwe okuba nga babakwata naye bibadde bikyaganye olw'ensonga nti abazanyi ba firimu bangi nnyo waliwo ebibiina bingi nnyo ebisobodde okuba ate nga bizze mu ggwanga ne bituuka mu bitundu ebyenjawulo nga bagamba bo balwanyisa abacupula firimu zaabwe. Kati omukyalo ono gwe wayita owa Lord's Corner olunaku olwajjo babadde mu kooti ng'ayina be yasobola okuba ate nga aloopa abeekuusa mu kuba ate nga batwala firimu ze oba z'abaaguze. Kati abazanyi ba firimu bano baakubye omulanga nga basaba gavumenti ebabeererewo ng'abafirimu bwe bali. Naye nga koperati y'omu ggwanga Uganda tulina girinda bulinzi weenajjira naye nga byakwebereramu. Akadde kano abafirimu bo batandise bwe bati nga bavumirira abo abakozesa firimu zaabwe nga tabasasudde nga bo bategeeza nti omuntu omu gwe bamanyi akadde kano ye wa Lord's Corner ye official distributor w'ebinna Uganda okusinziira bo abazanyi ba firimu bano betufunyeeko wanaabaawo abalala nga nabo tubakuleta naye ng'okusinziira ku bano bo bategeeza owa Lord's Corner akadde kano ye distributor gwe bamanyi. Ekizibu kimu ekiri mu binna Uganda bw'owulira nti owa Lord's Corner ze ng'ate ofunayo abalala nabo nga bakola ebikwekweta ebyenjawulo nga bakwata abaana. Kati batandise bwe bati nabo kyeki kyalemezza copyright ya firimu okuba ate nga bagigondera ensonga nti beeyawuddemu tebakwatagana nabo. Yabbibwako emirimu gye abantu bagikozesa mu bukyawo mu tteeka lya copyright n'abawaabira mu tteeka lya copyright era lyensobola kituli wano anirira nga bamuvi industry kubanga munnaffe we bamubba emirimu egyo osanga yafunye oba obuvumu oba yafunye omukisa okulaba amubba naye ng'ate n'emirimu gyaffe ffenna bali wano emirimu gyaffe gyonna bagibba. Kati oluusi ffe tetunaba kufuna oyo atubba naye nga bali emirimu gyaffe bagikozesa ku bwereere kubanga osanga eyo n'oyita noga nti nakulabye nakulabye wazannya wano mu gundi eno bwoti ne bwoti naye ng'ate totundangako ku firimu eyo oba wagironkinga naye oli naafuna firimu eyo engeri gyagifunamu wali ng'olonkinga naye kati eri katale nga togimuguzanga. Era ensonga lwaki bulijjo tukuba omulanga eri gavumenti nti enyweze etteeka lya copyright. Etteeka lya copyright eryo lwakuba kati gavumenti yatandika okutunulamu era kati liri mu process naye ebbanga lyonna bwe tubadde tukuba enduulu nga tugamba nti emirimu gyaffe tukola tuteekamu ssente nnyingi naye abantu kasita oli afuna gaapu n'afuna omulimu ogwo n'agutwala ye omusanga nga ye agagawadde. Kitegeera kati abo be bazanyi ba firimu nga bakuba omulanga eri gavumenti oba ebayambeko ku nsonga ya copyright kubanga firimu zaabwe nti bazikubamu bangi bazitunda nga tebalina lukusa. Bagamba bwe bati ne baproducer bavuddeyo nga bagamba ndi producer ate era ndi muzanyi wa firimu ati ndi muwandiisi nange ekindeese kugattako eddoboozi lyange okulaba nti abantu abakozesa emirimu gyaffe nga tebatusasudde balekeraawo kubanga kitunyigiriza tuteekamu ssente nnyingi. Kati nganze producer kukola firimu n'engifulumya nga gw'otuuka ogiraba oba ogibba ssente ze mba ntaddemu nnyingi. Nina okugula script, nina okusasula locations, nina okusasula abazanyi, nina okusasula equipments, nina okusasula crew team. Gwe nojja n'otwala omulimu gwange ku bwereere n'otandika okugutunda nga nze simanyi nga nze yakola sigufunamu. Gavumenti tubakubira omulanga mutuyambe ffe abafirimu nga bwe mulwanirira ku bayimbi n'ebitongole ebirala naffe mututunulemu. In fact omuyimbi waweera abantu 5 emirimu oba 2 ife nze owa firimu okukola firimu nsobola okuhayalinga abantu abasukka mu 10 ku firimu yange egyo emu. Kitegeeza nti ngata ku ekonome y'eggwanga. Lwaki oba totunula muno gamba banaaba be bakulu aba bazanyi ba firimu nabo nga beekubira omulanga ng'abayimbi kye baliko okuba ate nga bafuna copyright naye copyright yali badde beegatta abayimbi bonna abali mbiyiiye naye olaba abayimbi balwanira copyright tebeegasse ku bafirimu era copyright okugifuna mu Uganda kuyinza okusaba ennyo kubanga copyright erimu bingi nnyo. Waliwo kye bayita enforcement tugeze nga copyright ogiyisizza okwatisa amateeka okukozesa poliisi security okubanga bakwata tugeze abalediya bakuba ennyimba
ba DJ abali mu mabaala ennyimba ezo ze bakuba abali mu firimu TV ezikozesa ebyo kati bw'olaba mu corporate nti akadde kano bw'enaabezze erina beenyigiriza n'abali mu firimu bennyini bayinza okubula we beetaayiza mu mbeera eyo naye nga katulinde tulabe enteekateeka bweri naye nga abafirimu beekubidde omulanga bagamba nti owa Lord's Corner bo gwe bamanyi industry ya music yes abo babayambyeko naye abafirimu abaana bano bakaaba nnyo kati ovolaba omukyalo oyo taliiko mukono gwa gavumenti naye yavuddeyo n'agamba nno zikankwata akanga akali ku luwuzi ngezeeko okuyamba abaana bano ngule firimu zaabwe ne bano nabo bafune olukusa kubanga etteeka ligamba nti tolina kutunda mulimu gwa munno nga togulinaako lukusa omanyi babeereeyo ne beerimba bano babbi fetuzijja ku bagundi tuli wano mu maaso ga kamera nga tubategeeza tewabasala firimu ya New Lord's Corner nga tagiguze kubanga ye mukyala ayimiridde mazima ajja ne tukolagana naye ne tumuwa firimu azetuse ku bantu tetukyalina mulala yenna kitegedde kati abo be bakulu bazi firimu era bagamba nti wadde oba olina z'abazungu owa Lord's Corner enteekateeka eri yonna yagenda okubanga abatuukako ekituleese wano olunaku lwaleero kwe kulagwa butali bwenkanya bwe tusanze mu bantu abakozesa emirimu gyaffe ate sijja wano gyokka kubanga ne bw'oba obbye emirimu gyabe egy'ebweru kubanga abasinga bagamba Swaziniga agenda kujja wano ankwate okitegeera naye nga tulina okubeera nga ffe ffenna abali mu industry okubeera nga tukwatagana bonna aziyiza oli abba emirimu gyaire egy'ebweru kubanga nabo tulina obba protectingira ebyaffe nga nabo bwe baprotectinga ebyaffe kuba n'ebyaffe era tosobola kumala gagenda Kenya oba wa n'osanga nga babijaajamya kuba nze nafunako chance nabuukako ku nsalo ya wano ne ŋŋendako ebbusi yawo ku saidi ye Kenya naye natuuka wali ne mbabuuza mwe kiri kitya ne ntwalayo ka flash ne bagamba nange munsalireyo naye baŋŋamba kimu ebyo biri Uganda genda e Uganda ekintu ekyo kituluma nnyo okubeera nti ffe ebyaffe ebya wano oteekamu ssente kati New Lord's Corner publisher ateekamu ssente empitirivu nnyo n'agula ku bantu bano nga bw'obalaba naye nabo tebafunamu kubanga ye bw'agula gwe n'ogenda bano aba library simanyi bagamba bapromotinga ebinna Uganda simanyi bapromotinga kitegeeza ebintu bya bano bigenda kutuula ono kitegedde kati ensonga zeezo nno be bamu ku bazannyi ba firimu abeekubira omulanga nga basaba corporate esobole okuba ate ng'eteekebwa mu nkola naye olugero lukyali luwanvu abafirimu babadde bagezezzaako okukola ebikwekweta ebyenjawulo naye ndowooza ebulamu ensonga ya communication okumanya kuba omuntu ayinza okukola n'afuna abasirikale be nga 10 n'agamba kaŋŋende e Masaka ŋŋende ekyota ŋŋende e Mubende n'akwatayo nga 10 n'abajjamu akasente kabazzeemu ng'adda mu Kampala kati corporate ya firimu bwe buzibu bwe bukyali tebannafuna kitongole kituufu abaali bakulira nabo babajjawo kati enteekateeka afunamu akasente ng'akola enteekateeka eno katusabe ono omukulu omukyalo wa Lord's Corner nga bwe yakoze enteekateeka eno ey'okugamba nti yakirimu oba oli awo anaatereeza ogwa firimu naye buli ajja asuubiriza n'agutereeza ogwa firimu corporate awo nno mugenda kubanga temuddamu kufuna firimu kuza fulashi corporate bwebezze mulina kugula katambi nga bagamba firimu ku sente ze baba bataddewo oba 3 oba emeka pozi nga munaasigala ku YouTube ku Spotify eyo gye mulabira ku Netflix nga firimu gye muzirabira ne bino okubitegeera nti okudda ku bina Uganda kiyinza okuba ate nga kiyinza okukalubamu olw'enteekateeka abazannya ebina Uganda bo bwe bagamba naye ng'ensonga bwe zimiridde tutandikidde mba na Uganda awo bwe bagambye mu nsonga z'ebina Uganda kati alina ekina Uganda alina firimu aba Lord's Corner budde bonna bajja